Bannange mwasiibye mutya abaagala balungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaaniriza. Kaakati olwaleero kikyeŋŋenda okwogerako. Badde ndi eyo ntaga era nga bwe ntera okutaga nga ngokka vidiyo anti muka boss mapya muka boss bamukutte n'asikaali. Ne ŋŋamba bano abaana bulijjo bwe ŋŋamba nti abakazi mubazine mubatuuse ku ntikko ne mugamba nti senga era nze sigenda noonya ssente simanya nteekeko n'okutuusa omukazi ku ntikko. Eyo njogera y'abasajja abatalina maanyi ga mu kisenge. Era bw'owulira ng'omusajja ng'ayogera ebyo manya talina maanyi. Nze nkubuulira amazima, omusajja alina amaanyi ge ng'awera bulungi tasobola kuwoza nti nze sisobola simanya kunoonya ssente nteekeko n'okutuusa omukyala ku ntikko. Bwe mba nsaze omugambo muŋŋambe nti senga olimba ogusaze naye nze mbabuulira ekituufu. Teri musajja alina maanyi ge nga gawera bulungi nnyo era ng'ageesiga n'agamba ngu ye tasobola kutuusa mukyala ku ntikko busimanya ate nziraawo bw'ate munoonya bw'ate biki ng'ate nze nkola ssente. Nabagamba wano nti ssente mugenda kuzikola nga bwe muziwa abakazi ng'abakazi bwe baziwa bwe baagala. Mugenda kuzikola nga badriver bamwe be beebaka ku bakazi bammwe okubatuusa ku ntikko ggwe nga bw'omuwanga bw'aziwa asobola omukolera by'ayagala. Ewo waali kubanga mukyalawo maybe social status ye temukkiriza kunoba alina okukuuma ekitiibwa kye, maybe akuyinamu abaana takyasobola kunoba naye ayina ennyonta ayina enkalamata kati omusuubira ku surviving atya. Of course agenda ku prayinga ku bantu abamuli okumpi bagenda okukozesa mikwano gyo simanya baneiba bamwe temubiwulirangako mukwano gwo nga yeebase ne mukazi wa munne. Lwaki? Kubanga omukazi akwagala nga akkuta bulungi okuggyako ng'alina kasagazi buli kimu okimuwa omuzina bulinga bw'ayagala. Kiki ekibeera kikutuusa mu mbeera ebeera agamba nti agenda kugenda yeebake ne bakwano bo yeebake n'asikaali. Kati twogere amazima. Omukyala ono bwe bakutte n'asikaali mukyala wa kitiibwa. Amaka ge ga kitiibwa. Asikaali alinza okuba afuna ekinene nnyo emitwalo 3 omwezi. Tasobola kuyimirizaawo mukyala oli. Mumpulira. Era omukyala tasobola kulekawo maka ge lwa asikaali. Naye amwagala kubanga asikaali amukola ki? Amutuusa. Igojja n'omuzinamu kaluutiko kamu n'otambula n'ogenda. Simanya nawe bakamba okooye nnyo. Nabagamba abakazi tebeetaaga tuka ku ntikko buli lunaku. Waliwo omukazi ng'alina libido ye. Omukazi nakkoonako n'akunoonya gwe n'otava gy'oli nkooye nnyo omutwe gunnuma. Bw'oba nga tolina maanyi ga mu kisenge yogera rather than okumaking up excuses. Olaba omukazi ng'omugambye ekituufu ingini yakuba tekyakola bulungi. Tasobola kujajinga ngono gw'ogamba nti gwe kwasizaako ensonga n'omala omwezi mulamba tomukwatako kumba olinda lw'onaaboneka olyoka ogizine nga ye olowooza ali ku ggwe tagenda kitegeera mu mutwe gwe oluusi agenda kulowooza nti olinayo abakazi abalala kyova olaba kati omukuba omugongo. Kumba ensonga si bweri. Mugezeeko okubeera open eri abaagalwa bammwe. Bw'oba oyina ensonga ne wansi eyo tuula mugyogereko nti mukwano ekituufu kiri nti soketi zaakuba weya zaagatta dda nze gw'olaba wano era ne bwe nnaatandika siina gye nnaatuuka. Omukyala akunoonyeza eddagala nga nawe bw'onoonya eddagala. Omukyala agenda kuyiga okumanya nti omwami wange tasobola kukola bw'ati tagenda kupa kusa. Ajja kukozesa obukodyo kuba ffe abakyala nabagamba tulina obukodyo bwe tukozesa okubeera ng'omusajja osobola okumuwangaazaako mu kisaawe. Tiwaba wabadde wa ddakiika 3 namuvuga ne mutuuka ku 5 oba ku 6. Naye kati waba tamanyi mbeera yo ng'ogibika kigenda mukaluubiriza. Era bakyayagala nnyo bakyala bammwe nga mwe mufainansinga nga bo we babanyumirwa nga mwe muli awo mutunula mukanula maaso. Mukwano mulina okwebeereramu. Omukwano gunyuma era mulungi nnyo ng'omuntu omwagala naye akola ki? Akwagala. Munno bw'ayisa omukono ekiro bannange leero tolinza kuŋŋamba nti omutwe gukuluma. Ekyana ngamba mbu ate omugongo gunnuma. Luli n'ongamba ennyonta ennuma ffe tulina ebiseera abakyala bye tubeeramu ne tulundugga. Ekyo ekiseera bakiyita ovulation period. Tubeerawo nga we n'otobeeredde oli awo olundugga bulunduzi owulira oyagala musajja wo akuzine paka. Kaakati ggwe ng'omubuulira ebyo simanya mbu ggwe simanya okooye ng'alaba wali asikaali yenna akanyama ayina. Asika geti wati n'amugulira n'amutunulira wansi wati mu mpaye n'agamba alabika awera nga lwaki taamuganze. Golobooza asikaali yaba yakwanye boosi. Asikaali alinza omwegomba ng'omuntu kubanga naye muntu. Naye alinza kuba kimanyi oli muka boosi ke bakukwata naye kaba kaweddemu. In fact n'okumusiinyaako kaba kaweddemu. Wabula ono kennyini asobola okwetandikira asikaali bw'amuweesa obumere bw'agendeyo ng'amuleeterayo akalabo. N'oye muntu mukulu asoma embeera n'agamba
oba oli awo nga nasikaali asuulayo akagamba madaamu nno bannange olabika bulungi munnaye wabale kwekuuma bannange kale olabika bulungi omuntu aleza nakulobooza nti abo abaana bolinaawo babo oliza ogamba tozaalangako n'agamba ondabye gwe tobimugambanga nako bye bamugamba n'agamba ng'atandika somba bulabo ekivaamu ng'amuyita abakyala abamu babeera n'omuyimo nti asobola n'okuyita asikaali oba gaddena mu kisenge n'amugamba nti bw'otakinkola ngenda kukuba enduulu nze kambabuulira bwe baatuuka abakazi bw'otakintuusaako ngenda kukuba enduulu ng'amaze enkalamata emutta tayagala agenda funa kasajja kali eyo oba musajja agenda kwenda naye amwesibeko ayagala afune gwanayigana nti oba in case ng'aleese embeera asobola omwegana nti yali amwegwanyiza oba ayagala mwonoonera maka kaakati nga kyekimwagaza oyo gwamanyi tasobola mwesimbamu ye ekizibu si kya musajja nti kumuwala abukola ki wabula kumuzina na kumuwaanako muyige okuwaana ku bakazi bammwe muyige okumanya nti n'omukazi naye muntu alina omuyimu era ayagalwa temubiwulira wano eno bakaabanene nga benze ku basajja abatategeerekeka n'ogamba omukazi ow'ekitiibwa omukazi gwe bawa emmotoka buli mwezi kiki ekimutwala mu bwenzi nze kambabuulira ensonga y'ekisenge enkulu kambabuulira ensonga y'ekisenge enkulu era gwaddeeyo n'odda mu kisenge n'okizanyiramu mukwano tomanyi kyoliko kubanga ojja kwejjusa ensonga y'ekisenge togizanyirangamu toddangawo n'olobooza nti nno nti omukazi agenda beera abakuuma ebbanga ly'oyagala mbugwe bw'onaaboneka ojje unless ng'amanyi ku mbeeraayo ate ng'akuliridde mu myaka alinza okukiroboozaako n'agamba kale naye mugenda ne mubeera nga mukuze olina emyaka 4 oba 38 kale katugamba 35 n'oyagala omuwala wa myaka 22 n'omuwasa n'omuteeka ewaka omusajja buli gy'ogenda okula emyaka gyo amanyi go mu kisenge geesala oli omwana muto omusayi gutambula kaakati n'omuteekaawo ng'oyagala mbu omuzina omulundi gumu mu mwezi omuzina emirundi 2 mu mwezi mbu yagumiikiriza ebyo nga mulaba nti agenda kubeera ng'abigumiikiriza mukwano tekiggwa ogenda kwesanga nga embeera eyo epushinga omuwala oyo okufunayo oluusi olulenzi lweyo nga gwa financing omukwano gwabwe gwe ng'oli wano eno just kutambula naawe kulaga ushombo gw'ebbaawe naye nga tewali kyosobola kukola so mwefeeko banaye omuntu ne bw'oba tolina maanyi ga mu kisenge weefeeko obeeko kyokola waliwo engeri nnyingi etusobola osanyusa omukazi ng'oluusi tomuzinya na kuzina kozesa ku ngalo zo n'abasomesa dda wano eno bw'oba omanyi tolina maanyi gwa ku bbakuli obudde obutwalirize omanye nti kaakati malidde mu bisambi kanjire kamugweko ku bbakuli kale musanyuse ogenda okulaba oluusi nga katonda akuyambe kazzeemu okuyima awo ojja kuvugayo eddakiika zo 5 at least already oba wamutuusizza dda ng'okozesa lulimi lwo oba ngalo zo aba tagenda kutoma nnyo byebyo ebyange mwabawoza nze simanya tombuulira nze sigenda nnoonya ssente bw'ate nteekeko n'okutuusa omukazi ku ntikko mba nkooye ate muwe bimusanyusa ku bibiri ajja alondako kimu byonna ajja birondako gwajja kwagala era akulage nti alonzeko ekyo afune amutuukiriza ekibanja kuba kiri kibanja kiba kyetaaga okuliisa mubeere bulungi temwerabira subscribinga Yeah.